Once upon a time. Hello and welcome. And today we are going to see and hear a Luganda, an English story. A Luganda, an English story. And if you're new to this channel, subscribe, like, share. At Benny, English and Luganda is made simpler. Okay, let's start. Ezeka, the poor child. Ezeka, the poor child. Ezeka, omwana omwavu. Ezeka, omwana omwavu. Part 1 of the story. Ekitundu ekisooka. Ekitundu ekisooka. Waliwo omulenzi bamuyitanga Ezeka. Waliwo omulenzi bamuyitanga Ezeka. There was a boy named Ezeka. There was a boy named Ezeka. Eky'omukisa omubi, Ezeka yali yazaalibwa mu maka maavu. Eky'omukisa omubi, Ezeka yali yazaalibwa mu maka maavu. Unfortunately, Ezeka was born in a very poor family. Unfortunately, Ezeka was born in a very poor family. Yali yeegomba nnyo okuba omusawo era nga we yagendanga ku luzzi bambi ng'atambulamu ng'abasawo. Yali yeegomba nnyo okuba omusawo era nga we yagendanga ku luzzi bambi ng'atambulamu ng'abasawo. He always admired to become a doctor, and whenever he went to the well, he used to walk like doctors. He always admired to become a doctor, and whenever he went to the well, he used to walk like doctors. Olunaku lumu, Ezeka yali agenda ku luzzi. Olunaku lumu, Ezeka yali agenda ku luzzi. One day, Ezeka was going to the well. One day, Ezeka was going to the well. N'asanga omukazi n'amubuuza. N'asanga omukazi n'amubuuza. He met a woman and greeted her. He met a woman and greeted her. Omukazi n'amubuuza nti oli mulokole? Omukazi n'amubuuza nti oli mulokole? The woman asked him, "Are you a born again?" A woman asked him, "Are you a born again Christian?" Ezeka n'amuddamu nti kitegeeza ki? Ezeka n'amuddamu nti kitegeeza ki? Ezeka replied, "What does it mean?" Ezeka replied, "What does it mean?"
Omukazi n'amwanukula nti, teri aliraba bwakabaka bwa Katonda okuggyako nga akkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi we. Omukazi n'amwanukula nti, teri aliraba bwakabaka bwa Katonda okuggyako nga akkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi we. Omukazi n'amwanukula nti, teri aliraba bwakabaka bwa Katonda okuggyako nga akkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi we. The woman replied, no one shall enter the kingdom of God unless through accepting Jesus Christ as his personal Lord and Savior. The woman replied, no one shall enter the kingdom of God unless through accepting Jesus Christ as his personal Lord and Savior. The woman replied, no one shall enter the kingdom of God unless through accepting Jesus Christ as his personal Lord and Savior. Ezeka kyava amubuuza, ddala naffe abaavu atufaako? Ezeka kyava amubuuza, ddala naffe abaavu atufaako? Ezeka kyava amubuuza, ddala naffe abaavu atufaako? Ezeka asked, does really God care about poor people? Ezeka asked, does really God care about poor people? Ezeka asked, does really God care about poor people? Omukazi n'amwanukula nti, Yeremiya 32:26 lugamba nti, nze Katonda w'abalina omubiri bonna. Ffe abantu tuva Katonda ne tutambulira mu makubo gaffe amakyamu. Omukazi n'amwanukula nti, Yeremiya 32:26 lugamba nti, nze Katonda w'abalina omubiri bonna. Ffe abava ku Katonda ne tutambulira mu makubo gaffe amakyamu. Omukazi n'amwanukula nti, Yeremiya 32:26 lugamba nti, nze Katonda w'abalina omubiri bonna. Ffe abava ku Katonda ne tutambulira mu makubo gaffe amakyamu. Omukazi n'amwanukula nti, Yeremiya 32:26 lugamba nti, nze Katonda w'abalina omubiri bonna. Ffe abava ku Katonda ne tutambulira mu makubo gaffe amakyamu. The woman replied, Jeremiah 32:26. It says, I am the Lord of all the flesh. It is us who abandon him and walk our wrong ways. It is us who abandon him and walk our wrong ways.
The woman replied, Jeremiah 32:26. It says, I am the Lord of all the flesh. It is us who abandon him and walk our wrong ways. The woman replied, Jeremiah 32:26. It says, I am the Lord of all the flesh. It is us who abandon him and walk our wrong ways. Ezeka n'amugamba nti, naye Katonda nga simulaba wano. Ezeka n'amugamba nti, naye Katonda nga simulaba wano. Ezeka n'amugamba nti, naye Katonda nga simulaba wano. Ezeka replied, but I don't see God here. Ezeka replied, but I don't see God here. Ezeka replied, but I don't see God here. Omukazi kyava amugamba nti, abeerawo akaseera konna, kasita omusembeza n'omukkiriza. Omukazi kyava amugamba nti, abeerawo akaseera konna, kasita omusembeza n'omukkiriza. Omukazi kyava amugamba nti, abeerawo akaseera konna, kasita omusembeza n'omukkiriza. The lady replied, God is always present if you accept and trust him. The lady replied, God is always present if you accept and trust him. The lady replied, God is always present if you accept and trust him. Okay, hope you've got something. Practice, practice, practice. We shall continue on with part 2 of the story and we see how it ends. Remember, at Benny Benny, subscribe so that we can learn with ease. Webale kuwuliriza na kuyiga. Tugenda kweyongerayo n'olugero ekitundu ekyokubiri. Tulabe Ezeka n'omukyala byakirawa. Yo wange, oyizeemu ki? Thanks very much for watching and listening. Enjoy the rest of your day. Wait about.